We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your message, we shall answer you by word. When you say this, but politics is about to kill Mukamwa. No, if you say, we shall crush. Simayate bichi olabe kabaka ne weyala kabaka na nofunamira kitonde bagaba batya bugunze agonde ne weyala loteko kifuba wanso mutwe wansi oli kama jinni yake eyo sheitani yennyini kabaka agenda mutoyinga gwe bana mumpe ku toilet paper mukuru agenda kweyamba nawe nogera ne weyamba nofunamira kitonde subhanallah. Olunaku olwaleero ngenda kweyambisa ebigambo by'abamanyi babiri okuli Shenu Muzatabatte ne Dr. Anas Kalisa RIP bagenzi mu kiseera kino. Mu ngeri yemu tugenda kuba tochi mu Bwakabaka bwa Buganda ddala Katikkiro Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula ne baminisita be bakoze ekimalo protecting Obwakabaka. Tugenda kutambulira awo wabula nkakasa ogenda kubaako ebintu byotegeera bingi. Njagala kutegeezaako nti ebintu bingi ebitambula byowulira ne bikunnyika omutima ng'oba oli awo tewandyagadde kubyogerako. Era abantu bangi bagenda maaso n'okunenya abavubuka abavayo ne badisrespectinga abantu abakulu, ebitiibwa by'abantu abakulu ne bakikola mu bukyamu. Omuntu agenda okuvaayo naawe okudisrespectinga obutakuwa kitiibwa oba ogaanye okukyewa. Kivudde ku ki ka kigenze mu madiini. Amadiini gatuuse okubanga tetugawa bitiibwa. Waayi galemereddwa okukola bye gateekeddwa okukola ne gayingira ebitagakwatako. Eddiini mpisa bw'oba olemereddwa okumanya obuwangwa bwe tolimanya mpisa zo. Bamasheek mwegguliddewo omuze gwe simanyi oba ddala gulina amakulu. Katukube tochi mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga buli avaayo kati bwalumbagana. Katubeeko bye tutegeera nga tweyambisa ebigambo by'abamanyi. Njagala tusooke tuveeko mu katambi ka Shenu Muzatabatte. Sinnaba na kwanjula, sinnaba na kweyanjula yadde obbabuuzaako. Kasooke tuve mu katambi ka Shenu Muzatabatte then nkomewo tutandikiraawo. Katuyimirire we tuyimiridde ffe katukoowole abantu nga tubaze eri Allah katubagambe bilhikma mugende nabo nga mugenda mubavuma mugende nabo nga mugenda mubajerega mugende nabo nga mubajja mu busiraamu bulinganga obwabakitammwe gyobeera nti obusiraamu ddiini z'abajjajjammwe. Muli ku bantu mubakaafuwazza buli muti naawe eddemu amaanyi ogira bwotyo kafir oyo mushiriku oyo mubtadiu ya akhil karim oyo bwati ne bwati n'omubuuza wasomye ddi problem gye tulina ignorance muli basiru gye tabu gye tulina kali ate mu busiru mwe mugatte okubeera nga muvuma buli kiramu kyonna bantu nembeera temuyina ahkam temumanyi ahkam abadan siramu bwe bulamula temukimanyi wabulaga nti hadithi ntuufu la ghubaran alayhi teri konfuufu mu ddwa Allah. Hadithi teri konfuufu ogimanyiddeko ogimanyi madaara ameka era omanyeeko raddi era omanyeekozesebwa ddi ebyo byonna temwagala kubimanya mwagala kumanya mmwe bye mwagala kumanya temwagala kumanya bituufu naye tusaba Allah leero tubeere nga twekuba mu kifuba mpola. Now mbanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo munsonyi obutasooka babuuzaako wabula njagadde nsooke mpiseewo ekyo. Nsaba mikwano gyange mugende maaso n'okubanga muwa video yaffe like mu ngeri emu genda maaso n'okubanga osubscribing omupya eyakatwegattako eyatwegattako webale nnyo webalire ddala jjajja mu malansonga. Muganda wange genda maaso n'okubanga ate omunoonyaako ku namba y'essimu eri mu langi eya black asobole okubanga akumalira ebizibu. Asangibwa wali ntwetwe bakubbye ababbi bakufuukidde ekizibu onoonya mulimu waliwo gw'obanja atayagala kusasula kozesa ennamba z'essimu ezo. Ennamba eri mu langi eya green ye yange ntuukaako ng'onneebuuzaako ompabula tusobole okubanga tuwuliziganya. Nkuleetedde video ya Shenu Muzatabatte okulaga yafadda naye ebigambo bye bitambula. Shenu Muzatabatte y'omu ku basajja abamanyi
nsose kuba dini nzije ku Katikkiro wa Buganda ne ba minisita be y'omu ku basajja abamanyi Sheikh Muzata ebigambo ebyogera emyaka mingi yafana dda RIP naye bwogenda n'otunula olwaliro b'amasheyi beeyambudde ennono zaabwe beerabidde ki kye bali ne bakulembeza obuwangwa obw'abantu abalala. Omu ku basajja bemmanyi abalala omulala omumanyi ye Sheikh Anas Kalisa yakolanga ku NBS yayinako program y'omu ku basajja abamanyi yatuulanga kakiiko akatwala obuyisiraamu mu Africa yatuulanga kakiiko akatwala obuyisiraamu mu nsi yonna. Omusajja oyo baamubuuzaako lumu ekibuuzo ne bamugamba musiraamu Sheikh singa osanga omuwala omusiraamu ng'akola mu bbaala okola otya? N'abagamba mumanyi oyo omwana taba na musango akole kubanga mulimo naye bw'afuna akasente aveeyo kuba teguweesa Allah kitiibwa. Owulira endowooza eyo? Bw'osanga omusiraamu omulala bano abatumbaavu abatategeera akugamba ekyo kibi kikyamu kubanga ebintu abiraba mu ndaba eya bulijjo ebintu birimu tetumanyi oba nabo bali mu ggulibwa bugulibwa oba bye basoma bye batategeera. Ne mujjukire nti mwe temuli Bawarabu era temulifuuka Bawarabu never and ever. Abawarabu b'amaanyi kubanga mubayambyeko okutambuza obuwangwa bwabwe mubusoma mwabukugukanamu mubumanyi muganye okumanya ebibakwatako mugenze ku by'Abawarabu mubimanyi nnyo kyokka ate ne mukolooza nti mubimanyi temubitegeera mubimanyi ne temubitegeera. Muzuukuke basajja mutandike okuwa ebyammwe ekitiibwa mutandike okuwa ebyammwe ekitiibwa. Njagala kuvaayo eyo bwe mba nga nvuddeyo eyo njagala tugende mu Bwakabaka bwa Buganda tukube tooki mu Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa munnamateeka omukugu ne baminisita be nga bwe batambula. Charles Peter Mayiga yalina ebisanja bibiri yabifuna mu Bwakabaka byaggwako akyaliko ogwo si musango tetumanyi lwaki akyaliko naye mu kiseera kya Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Obuganda we bufuukidde ekisasiro. Obuganda buli omu wazze n'abusangulizaako ettoomi ne boolaba abatasaanidde nabo boogera. Mukimanyi bulungi nti waliwo n'abaagala okwesala ku Buganda. Olunaku Charles Peter Mayiga yali ayogera yagamba nti mwe bavubuka mmwe temumanyi nsi eno gyevudde temumanyi Uganda gyevudde. Obuganda tebubeerangako butiitizi to that extent. Era ebibuuzo bijja nti ddala ow'ekitiibwa Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga Obuganda ddala abuliko agoberera ebintu byabo era abifaako kuba amazima gali nti busaanawo bugenda oba oyagala oba toyagala. Mukimanyi bulungi nti Milton Obote yagoba Obwakabaka wano. Obwakabaka okudda kwaliko ensonga lwaki bwadda. Kabaka yawangangusibwa n'agenda e Bungereza. Yali Bungereza okumala ekiseera. General Museveni bw'ajja okuwamba emmundu yabakeeta okuwamba ne kugaana. Okuwamba bwe kugaana ne bagamba mumanyi Abaganda baganye okujja mu lutalo kyokka kye kitusibye okubanga tuwangula. Ne batuula ne basala pulaani ereeta Kabaka mu lutalo. Bwe baleeta Kabaka mu lutalo ne luwanguwa ne lugonda. Abaganda beenyigira mu lutalo era ne lugenda mu maaso n'okubanga luggwa. Wabula bigenza okutuuka olunaku olwaleero nga abaalinga abayamba gavumenti okujja mu buyinza kirabika nga batandise okwesimulirwako ettoomi. Bw'owulira General Museveni ng'ayogera akugamba nti ebyo bye muwoza musimanya ffe ng'Abaganda Kabaka simanya talaba mu kamwa. Owulira nga tewakyaliwo yadde kitiibwa kyaggwaawo dda. Nye buli lunaku musomesa abantu
mwagala Obuganda tebabusomesa abantu babuwagala naye ebiri mu kkolebwa ebigenda maaso bijja abantu ku mulamwa ne bibatonoza mu kkuba eddala Mukuumaddamula alemye okuteekateeka abantu n'okubawa ekitu nti n'ebikwata ku bulamu bw'empologoma yaabwe tebasobola butegeera okujjako okumujjangayo ne bamuswaza buswaza Kabaka kyali kitiibwa era kitiibwa ne kituukikako mu buli woyagalira buli budde Jozi Babbalamu bamusinkanye n'ebisaatisaati byabwe Kabaka bamwetegekeranga abantu bayambalanga ne banena olwaliro wa bulijjo omulaba nga ali bubi noba mutuukako n'ebisaatisaati kugamba takyayina njawulo ku muntu wa bulijjo ate nga wa njawulo kakati mikwano gyange Obwakabaka bwa Buganda bye ebintu tebitambula bulungi of course tubimanyi ne banabikweka era Obwakabaka njagala bategeeza nti bwandibanga bwakapicalingibwa bwakwatibwa bwawambibwa tekyaliyo kwetaaya kubanga n'abaliyo abakozi baayo batunuulidde ssente mane olaba lujjuzi mwawulidde ne baleetera story wano ne mbagamba nti waliwo bebataka abataka bagenda ewa Mwami Museveni ekirifane waliwo abagenda abalala tebagenda naye abagenda basaba ssente bagule ettaka Buganda yettaka kale mwe mugenze mugule ettaka mwana muleme kuswaza bantu njagala kubajjukiza abatuteekamu akasente ye Jjajja Mumalansonga asangibwa Ntwetwe osobola okuba ku namba z'essimu eziri mu langi eya black kuliko MTN ne Airtel osobola okuba nga omutuukako tokaluubirirwa bizibu nga Jjajja Mumalansonga gyali munoonyeeko osobola okuba nga oyambibwa mu bizibu eby'enjawulo mu ngeri emu njagala kubeebaza mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala mukola kyamaanyi ngenda kusembyayo akantu kano I think kalungi buli omu kawulira buli wolibeerawo nga tomanyi gy'ova ne gy'olaga totawaana tomanyiiyo. Let me give you an example. Bwe wajja ku nsi oli wano mu senta y'ensi wano gye wava tomanyiiyo ne gy'olaga tomanyiiyo oba ntegeerekese bw'oba tomanyi gy'ova ne gy'olaga tomanyiiyo bwe wazaalibwa gye wava tomanyiiyo wano ensi senta woli wootegeera ne gy'olaga tomanyiiyo ndowooza ntegeerekese. Njagala kubebazaako mwenna abatugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo abali Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, abali wano ku lukalu lw'omuddugavu, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, South Africa, Ghana, Nigeria, banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatulaba nga musinziira Sudaani, tulina abatugoberera bannange Sudaani si birungi naye tubasabira bisobole okuba nga bitereera bulungi. Abatulaba nga musinziira mu bitundu bya Arua nga muganda wa Nkafana Gerard mbalamusizaako abali wane wake Uganda mwenna banange mbalamusizaako mabale nnyo kubanga mutugoberera. Ngenda kubatera olunaku olwaleero mbagalize olunaku olulungi mbagalize emirimu emirungi Mukama Katonda omulungi atakuumira mpeera abankuumire mwenna tusinkane nga tukyali balamu kambatere wano. Peace and love.